bino biyingidemu Bobi Wine Bajjo alese bwino yenna wetulo kalire just lindirira wano ku Wonderboy UG ngenda kakuplayingira ka video masa nga wede enkola yafe wano ku Wonderboy UG ka video mbadde nsabo kampele ka like kabenga kasobola tambula atenga he hajja tikaloda gamba janga kolombe edwa nambere yawe sembyawo 067 mukubire tokiriza kutambula n'ebizibu bannange tokirizanga jangu go ina business oyagala kulanga naffe namba yafe 0751487151 WhatsApp woka kale katugende maulega fe olunaku olwaleero Bajjo alese bwino ku nsonga za alien skin wamune palace okutegeka ekivulu ku lunaku lwerumu n'abajjukiza mujjukira olunaku Juliana Kanyomozi byategeka ekivulu ne babituse bibino kanyambe basomese kubanda bebiso bisuse okutya kuyitiridde entalo zisuse palace totya alien skin totya Professor wabangayo geovanga kubyoko no uliriza nga kusomesa gumumba tutu atayina magezi abakero okuoganira palace alien skin bana Uganda mwenna ekintu kye bayita competition kye kintu ekibezezaawe eggwanga era omuntu yenna alaba video ya Bajjo tosabiranga omulabe w'okufa omulabe wakuwa amaanyi okukola no improvinga no bawakabi ndaba akabozi akagenda simanyi alien skin agenda kusalisa palaso simanyi ligogo tegenda kuba abantu oli musiru nyiza nokuwe mulakwandi musajja muzadde ndi palaso abadde alanze mu bishoye olunaku lyakuba alien skin lwe lunaku shoyo yayimongokamu era palaso webaze nnyo Katonda eyakuwa amagezi n'okuba alien skin ate alien skin n'akusinga obwongo n'atakuddiza kuba alien skin abakukuddiza yandibadde akazannyo kafudde abantu bandeze ne alien skin ali violent ti mu lutalo lonna bw'okuba omuntu n'omuddiza wabawo kye bayita sympathy kati sympathy eri wa alien skin because musajja atu yawanika emikono ng'ate abantu baali bamanyi nti gaga sita nange nyina ali nyiza alien skin obutakuddiza naye nakiziyalizinga leeta nti after nga akulaze nti mental akukubye nafuna public sympathy yonna nakulaga nti yeti yayagadde kulwana naawe teyakuddiza gwe n'okuba palaso yalinga akuba omulambo era olunaku olwo ensi yatandika okukakasa alien skin mu mutima nti ekivubuka kirina amagezi era olunaku olwo lwe mwalwana music industry lwe yadda waggulu naye mbalaba mwena musula ku bunkeke musimanyi bagenda tusalisa show okumanya muli bawumba tutu muli basiru gwe muna Uganda alaba video ya Bajjo eno Freedom City ne lugogo temubyawula palaso show yeri ku mitwalo ebiri eya alien skin eri ku mutwalo gumu audience ya mitwalo ebiri yanjalo bali ba mama fina bagenda kulaga manyi simanyi baguze meza 10 audience ya lugogo yafe ba Bajjo ya Freedom City yafe ba 10 ba Bajjo abantu ba wansi kati competition ebera wawe wetu okwagala n'okulabanga mugamba police tewa abantu lukusa simente mukola bisho era kyawandikiwa wanti shey nakubeera ye mu Uganda okumanya muri basiru nti tuli abadigize kumpi milioni 3 mu Kampala milioni 3 zijja ku Freedom City milioni 3 zijja erugogo mwabandi badde bebaza Katonda ne mugamba nti entertainment industry ezemo okubuminga waggulu kwaka twatulankinga abayimbi alien skin ye number 1 era palaso ya muddako ye number 2 twali muyimbi mulala industry badde down and down kati gwa muntu omugezi nge yali omuto gwembegege nga Bajjo nze ngamba shozo nazibera ate Uganda police temugezade mukola obusirusiru ne mustopinga shoyo mwana alien skin muwe palaso security mumala muwe na alien skin security mumala abantu badigize besalire wendongo gwe palaso otira bwerere mpulya bagamba ati mutya muyomba yomba mpulire talo buli omwage nafuna abawagizi temwana mugenda kubateeka so neza ndibadde mukaaga tukola ebivulu ku Christmas wano museum etegeka didize etegeka kibwatu etegeka kavumbe etegeka abadigize bali batulemeddewo mudiro obusongo obutono ne mubufuula omuwatu omunene kambayo ke example katono nnyo okufa kwa kafeero ne basudde kye kyasuula Sebata yalaba nga teri muntu amuteeka ku bunkeke Sebata yagamba basudde yafulumyanga teepu nga Sebata agoba mugobe manya basudde nga afulumya teepu nga Sebata alina kulinnya mu kigere okumugoba era Sebata yalaba nga tewali muntu ayiza mu competing nga basudde nga Sebata alaba sirevo za walukaga kadongo kamu naagwa
buli mutakiriza competition mu kintu buli obanga oli mutitizi wa competition kitegeeza obeera musiru Palaso wandibadde webaza Katonda oyo mwana ali yali sikini gye yava n'omusabira kubanga akuyamye n'akuhype sibadde ogiranze bubi shoyo tebadde agimanyi mubadde mukoma na buli bulango bwe MTN nayo giraba yeeya bweya mu bulango ofunye publicity mfuje kwera kumajo government tata Katonda kuma ali sikini afuna abantu nange efuna abantu bange muri mu ntalo bu promoter buli mu kuyomba muri mu bife yekisiru nga nabadigizite mwine mugenda kubateeka freedom sitegenda kufisa abantu ne prasa ate ne kirasi zao kana faba unyenko watugenda wali sikini mwabe kuba perfume ezebbeyi mugenda wa Palaso ne sijasaka teka mbi abufuzi kwa Palaso mukwano gwange nali yeni sikini mukwano gwange naye ne mu political psychology byawukana freedom sitete suka abantu mitwale ebiri kulikete over mitwale na Uganda badigize bali bameka nine mujifule embozi abanga ule bakera twaina byakola mutaddewo obutalo obutategereka competition eri health eino kubaawo kubali yeni sikini agera teka abayimbi ba Uganda ku minzani teri muyimbi munene agenda wali yeni sikini ne ate njagala mukimanye nti public nafa abantu ba wansi tubera nyo kusaidia omuntu anyigirizibwa tuwagira yeni sikini kati because mu fight gwe banyigiriza njagala go omuntu yena nga tunakola kya busiru njagala omanye ekintu kino nti public ebera woyo anyigiriza that's why sigati tuvuganya mu 7 tumu amuchawa because atunyigiriza ate nga banyigiriza tuli bangi abanyigiriza nafu tulonako mu ngeri ne tulaga support mu ngeri gye tukoze eki gye tuba tusobodde era Palaso wandibadde ofukamira ku mavivi ne webaza Katonda yaleetali yeni sikini mu industry kubanga erinnya lya lyongeddeko ebitundu 7 ku 10 nawe eriyo lyongeddeko nevu wiki abamu abawumba tutu bamwe balufudde lutalo lwa ddala mu bantu ate nga abaana mulina okukola sente mukana akadde kubanga sente zeetaagizibwa ekyo kivubuka kyali yeni sikini bantu bakinyoma Bible egamba Katonda akujja mu bannako nakutuza n'abalangira mwalinga mu kinyoma ne kyabala sente kirina common sense kubanga ne wabadda mu interview omulaba nga ali articulate omulaba nga mugezi mwagala mutekako ekya violent ndaba ba blogger bamuwoninga ali yeni sikini agenda kugwa go amuleta kati gosulota kyotaleeta okenda kugwa boto kyuse empisa abempisa ennungi mwaga muyina akamanyiro amanyi bina Uganda musinika agani ne mubutika agatema ku bantu futwe kyawa kyawadda bwagenda kugwa ogenda kugwa wabamu wadde olimba lwa studio ku manyoko nona mwolinga afuma simanyi akira moyambala bubi simanyi akira mokola biki mwatandika tutegeera abantu mu life yabo badi black ayine dembo kola kyayagala Kurusumu ayine dembo kola kyayagala akira mayino kola kyayagala ali yeni sikira ayino kola kyayagala temusinikira ku babinyo bantu be mutaleeta okumaza bina Uganda bimanyira ne bimanyira ne nyambala y'omuntu nti Bajjo ya muzinsi ba musapatu kali muje muzinzi je mu kumanyoko kubanga muyina akamanyiro mumanyira abantu muloza mwaba babezaawo kakati bato ya personal yeni sikinda mu tufe kwataganirawa oli ali lugogo kilomita 10 paka ku Freedom City audience za njawulo kirasi za njawulo ne mu lufuddo olutalo mpulira bakuba ku police mutemu ali yeni skin permission ate mu Uganda police ne mutawa bwana yo permission mugenda kulaba abantu kino nze nkyogedde sina kola video mujabite kamwe ebyobufuzi mujabite kamwe nuguzamu ali yeni skin bwatakola kimukolera bwakola kimukolera ali yeni skin abalaga alinga Bobi Wine nti Bobi Wine bw'omutta ovaako bw'omulekawo ovaako option emu yakumuleka muleka omwana akole bishobye omwana yeyi yafune sente ne Palaso akole shoze yeyi yafune sente music industry tujagala eri mwebugumu kubanga mwaba wagizi abasinga muri bawumba tutu mugane muteeko obusungu obaddala ku mutima no wala nali yeni skin no wala na Palaso nga tomanyi Katonda yakirese ku booming music industry badde yagwa competition zalingawo okuvirira ku basajja babasudde ne kasozi basudde yawala nanga kasozi namukuba mwaka uzimba lumuli oli namukuba mwe nimiro yokuluganga omuziki ne gunyuma mwana ba Bobi Wine ne kamilioni ne bebe kuru beef yabaleta music nanyuma kati sazo tulina Palaso na ile skin ndogo kenyume abantu musalewo nete mwefumita bisho kuba muri basiru this is showbiz business baina kuzanya ku emotional intelligence ya mokola sene njagala gwe mutwala ba video Palaso abadala nzewa era Palaso inokwata milioni 2 nazo waine alien skin okumukolera publicity ne ate muri mu butengo muri mukutya Palaso abantu kandabu yatonda togenda kubafuna alien skin abantu bagenda alien skin agenda kumenya emiryango lwakwati audience ya Palaso alien skin sente sizezimu abebiri mugenda lugogo abo mutwala ku Freedom City ate ebisere ebisinga difa abantu ba wansi tubabangi okusinga mu abagagga
naye tekijjako nti buli omu agenda kukola amagoba, buli omu agenda kukola ssente, poliisi kyerina okukola ku providinga security nga teraze mu poliisi muyina ekigezo mmwe. Mugeza ne mukwata ku bintu by'abaana. Omwana abakoze ekisho kyakikola abeewaafune naye yeeyiye. Uganda ya buli muntu. Ate Uganda abanyigirizibwa tuli bangi okusingamu abanyigiriza. Kakati n'abanyigirizibwa baagala kulaba musobola obba wa justice oba temusobola obba wa justice. Ze fundikira ngamba ti competition ya person alien skin eri health ate buli omu agenda funa abantu ate buli omu ayawukana mu kirasi ate palaso mugezi nnyo okweripa kwa alien skin kuba show yebadde nfu naye kati ogiweeyinga olaba TV za government zigamba tugenda lugogo abantu bansi bagala tugenda ku Freedom City ate nga buli omu agenda kufuna abantu babalemera omugjewo omululu.